Ekikonde ekinyoose mu kulonda bassentebe ba NRM ku byalo n'obukiiko bwabwe nga kino kiwaliriza n'awamu okuyimiriza okulonda nga ku kyalo Ntaawo ekisangibwa mu Mukono Central Division oluvannyuma lw'omu ku bavuganya ategerekeseko nga Ramadan Lubowa okuggibwa mu register era ng'ekidiridde kubadde kuva mu buntu n'atabukira registrar ng'agamba nti bamulanga bulema. Duetonze olw'ebigambo byogeze ekibyosoose naye nga empisa zammwe zijja kirongoosa oba zijja kyonoona. Era ngenda kulagira abalema ffenna tujja mu NRM Nakabaale Nokisi musigale mu NRM yammwe. Era kola tali ekyalo kyonna ne lunaku lwolase nokusobola kukola ekyo muze munkuba ebbanga lyonna community center Kigundu mwakolera ne Nokisi mwakolera esuubira amazima mwegali amanya atubule kumanya linnya lyanze Lubowa Ramadhani nesimbyewo ku mainstream eya Mukono Central Division nakedde nga nino genda okebera erinnya lyange era ku kifo kye nesimbyewo okuva ku kyalo nvuganye ngenza otuuka mu register nga sirina erinnya lye teririimu erinnya lyange baŋŋamba lyaddidde mu Kitega Wantoni nze newandisiza ku Mulago era nenzija nenkomawo nga ndaba ebikola ki nti ebintu byazzeyo ndabo erinnya lyange mweriri nakomawo nga baŋŋamba erinnya lyange mweriri. Lubowa olwaleero nzize opponenti wange yakiranga kuva Sunday nti Lubowa tali mu register yavaamu dda. obendiwo yaani ye Kigundu Stephen chairman w'omuluka gw'Ennamumira abadde ajja yeewaana wonna n'atuusa ne meeting ku Sunday ng'ali na Akimu yadde na Akimu ono yaliko wabavubuka Kyeswa Akimu nga beewaana batuuziza abavubuka bagamba nti Lubowa mu register taliimu twamumaze dda. Kigundu tanoonyeza kaluku ground Lubowa ntambudde nenoonya akaluku ground kyekiyinzija mu NRM tobona kuyimiridde kati kuyimiridde okwekyalo kya Mulago n'abantu abasinga obungi mu register tebaliimu be bamanya abatuuze baamu mulimu mannya malala n'olaba ani amanya g'Abanyankole nga gakomye emirundi nga naye omusajja oyo asobola okukola n'okusinga ati bano balabanga batuukiridde abatambula ensonga ntino omuwenda batulonda omusajja oyo asobola okumanya abantu asobola okumirirwa amanye abantu bewansi kubanga era mbadde nakimera bakizanya okubanga omusajja oyo talimu kubanga ye mu mbeera asobola okukola okuyamba n'okusinga ate bano balabanga abatambula bagamba nti si balema oyo balabanga asobola okuyamba okusinga ate bo abeera banga abatambula
ate nga muntu mulamba wenaalemu ate nga yaliko ye chairman w'abalema ate abeera kyanga mujesita tali ate ng'essaawa alina okulondebwa afuke yakola emivuyo agamanya gesonyiwa ebyokulonda okubeera kubonna kubanga amanya agalimu abazze okulonda amanya tegalimu abadde tusaba mututereeze miriza okulonda ku polling station yonna erina ebizibu ebyenjawulo ebifaananyizibwako bwebiti era muyinza obwo obutuweebwa sengadde tuteregesitwa nimiridde muyinza obumpeebwa tuyimiriza okulonda kwa kyalo mulago tugenda kubawo olunaku olulala lwetugenda okulonda tusooke tugobe ensonga eyamwami Lubowa obutaba kuli Jessica kubanga yesimbye tugenda kumuliziganya ne bakama baffe batuwe original register eri egambibwa nti mwami Lubowa bamuwandiikako okulonda okwo tukuyimiriza era tugenda kuba tulangirira oludeeti entuufu ey'okulonderako ekyalo ekyo era olw'ensonga eyo mbasaba olw'obulungi bwa bbate n'obulungi bw'abeesimbyewo era tugiteeke mu nkola tugenda kulangira olunaku oluki olulala olw'okulonderako abakulembeze ba NRM mu kyalo ekyo.
kwata wano nkuwadde genda ofuge bulungi. Olw'ensonga lwaki badde byakuyisa owa movement ekitegedde bulungi kitadde ze kibuddemu olw'akavuyo akerimbise mu kulonda kitadde omwoyo mulungi tuli kuwa olundi kasa tuli omusayi gwa yaro tegedde munywanyi akatwera wano munanga kasa tuli benalemu kitafeyo omu ye katonda kitafeyo omu nzekugulira kakaire nsigala nkwagala kumeme naye oli wenalemu nange ndi wenalemu kuliwa omukyala Hajjati Adija Namyalo nze ntwala Mukono district kigenda maaso kya kulonda gabana NRM okukulembeze bwaffe okuva ku byalo ate nga abalondeddwa ku byalo abayiseemu 3 ne bagenda tukwekolamu olukiiko olugenda okulonda omuluka bwetutyo kyebayita electoral college naye ebibaddewo eby'omumemba omu oba omukulembeze omu mu bawagizi okwefuula nti nomunene nnyo okwagala okuwamba sikirabye naye bakiŋŋambyeko nkivumirira olw'ensonga bwe tujja okulonda oba okulonda mu structure ng'ab'ennyumba emu temubaamu munene olwo obeera ofuuse mulonzi ng'omuntu omulala yenna oba kandidate oba ofuuse kandidate ng'olina okuba nga wakuyega abalonzi oba wali mu buyinza oba wali mu bukulembeze olina okuba ng'olaga tibanange nabakolera nnyo nolwekyo munyongera ekisanja naye sofa okulonda kwaffe mu bitundu ebisinga obungi tekutambuddewo binadamu disitulikiti y'e Mukono naye wabaddewo kubanga bagamba kwakangamisa nakakiro takola ki tabulamu naye ezo elements g'ekibiina kigenda kudiringa nazo nkubiriza abatamatidde nti waliwo enkola ya petition osobola okujja newekubira enduulu omukulu akwasaganya ebyokulonda mukulu Tangondo yakinyonyodde bulungi oba tomatidde ojja kujja weekubire enduulu tusobole okulaba nti nno okwemulugunyako kutuuka era kukolebwako goma ekibadde kabimbiri Mukono yonna nganza atwala mu disitulikiti y'e Mukono mu ONC ndabye ng'abantu balina okwagala kungi ebiseera ebisinga singa tewabadde kwagala tewali baddewo okuvuganya abantu baalize nga bayita wano opposite nga tewali kuvuganya n'ekintu kyonna ekirungi abantu kyebakyayagala nga kikyabali ku mutima kyekiviiriddeko okuba nti okuvuganya kubadde kw'amaanyi era wabaddewo embiranye banaye tukkiriziganye awabeera okuvuganya tewabulamu elements ezo ekyo kiddayo ku kibuuzo ekimbuuziddwa nti tunaatwala ebifo mu kulonda okujja iye kubanga tweteeseteese bulungi ng'obudde bukyali abanyiize tugenda kwogezeganya nabo bakakkane ate bafune ebifo ebiki ebirala era njagala kukubiriza bannange bweba tolondeddwa mu structure tekitegeeza mbugwe toli weenaalemu oba olekeraawo okuwagira oba okunoonyeza Museveni akalulu abantu bali 3 amanya bampita Katabira Sadat Jerry Akaguta abandi bamanyi olwayo tubadde mu kabbingano ka kulonda otulondera mu structures zaffe za NRM nga twetegekera akalulu ka 2026 nga tugenda kusagulira NRM ne General Kaguta Museveni akalulu akalu kaffe akawano mukitega kagenze bulungi naye newankubadde nga mwabaddemu obulumira mu kusooka obulumira obwo bwabadde nga waliwo abaana abayingisibwa mu regisita nga butuufu n'obwomutunulira nga ne bwaba tolina kuuma kapima myaka butuufu nga n'obwomutunulira abeera tanaweza myaka 18 n'okwambula awo okawaleeza obuzibu era bwe twakikomplaininzeko security ne taking over netukisolovinga balijesitura ne bajja netukitereza netusoma omu ku omu nze nga Ssaabakunzi wa NRM mu Mukono ate nga nze nkulira ebibiina bya pressure groups ezigenda okunoonyeza Muzeeyi akalulu wano ku kyalo mpiseewo anopos tebanneesimbyeko naye nina assurance nti ne ttiimu yonna erondeddwa wano ku kyalo nendagezaako giwagala tubeere ng'ebeera ku mutindo tunonyeze NRM akalulu kimanyi bulungi nti mbashuwaringa era mbakakasa NRM wano ekitega ne mu Mukono okutwaliza wamu egenda kudda ku ntikko kifo kya NRM mainstream era njagala tutambulire wamu era bwetubadde kubeera nze mbaddeko banzizisa kitegeeza naye ebisobye emabega genda kubiisa
kati oyo abadde azze okulonda amakulu nti ng'olina okukakasibwa ddala nti gwe mutuufu era bangi abadde beerindika tebeetabyemu ekintu ekitukoze obulungi.